embwa gye yali ayita embwa gye yali tayagala ajagaza ki? Kati ebintu ebimu Doreen twegendereze. Okitegeera? Twegendereze. Both sides. True. Ng'onyooma omusajja wo nti kasajja eriyo alaba nti singa Katonda mpa omusajja oyo bannange. Solo mukwagalira. Katonda bw'akuyamba n'amugya mu mikono gyo n'amuteeka mu mikono gy'oli amwetaaga. Ate n'olumwa n'otandika okugamba kale nakagolereranga engoye naye nga tekasiima. Wabula olubu olwo lwantama. Kati ofuuse ki? Embwa gye wali oyita embwa eyali yakutwala ewuwe waayo n'ekuwasa. Wagimanyira n'ekulekawo n'egenda n'efuna ki? N'egenda n'efuna omulala. Kaakati ggwe ne bu street dogs obukukwanako buno obubwa obwa street obukukwanako kasita bumala okulinnyira kubanga nti embwa zirinnyira bulinyizi embwa si bantu. Kati gwe gy'oli abasajja mbwa kasita bu street dogs buno bumala okubeera naawe nga nabo buweta. Okitegeera? Ng'otandika kutawaanya basumba musumba nsabira simanyi kindiko kirabika omusajja gwe nasooka okwagala yandoga gwe weeroga. Toyinza kuddira kitonde kya Katonda n'otandika okukiyita embwa n'otandika okukijolonga n'otandika okukiyisa ebyaddate byonna by'obadde okiyisaamu n'olowooza nti God is going to be happy with you to entrust you with another human being. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. I know. All right. Hi, lovelies. Welcome to Love Life. Yeah, Love Life. With the eyes. And voila. I know, right? No, dogs. It's been like what? 3 like 3 weeks? 0 weeks? Even I think 3 weeks. I think it's a month. By the way, it's a month. Nengo bade bulungi. Ndi bulungi. Still looking good. Looking good. Nayenze. Yeah. Weight loss into anacheka keto diet ekola kati. Ka weight loss kati tukalengera. Luli obadde onnimba. Yeah, I know kabaka maneno tetubiraba. Kati katandisa okulabika okujja mu gallery. Mujja kumasomero n'abambuuza semunaba tukyako. Gakyali mabaga. Semunango obutoma buli muri we buti. Please. The cheekbone. Oh yeah. Obwaba model. Sirika. So, yep. A lot has been happening. Chinjagala okubuuza nga tugenda tandika. Is marriage an achievement according to you? Is what? Is marriage an achievement? It depends on how you view marriage. And sometimes it depends on why. You want to get married? No, why you got married. Or why you want to get married. Eriyo abantu akeera ku makya n'agamba Doreen yafuna omusajja. Yeah. Doreen n'afumbirwa. Doreen ne musajja we bakola embaga. Doreen ne musajja we bali mu nnyumba matiri bonna. Doreen ne musajja we balina kino balina kiri balina kiri. Tamanyi Doreen ne musajja we batudde ku ki. Okitegeera? Naye obwongo bwe ne bumugamba nina gooli yange nina okutuuka ku ekyo Doreen kyakola ki? So to such people, it is an achievement. Okitegeera? Then there are people who get into marriage as an everyday thing. Yeah. I'm not going to stress myself over it. It will come when it comes. Yeah. Yeah, by the way, yeah. Nga kimanyi oba nfumbiddwa nja kufumbirwa oba sifumbiddwa kwegamba olinga kitwala nti Katonda bw'aba yakitonda nti ndifumbirwa nja kufumbirwa naye it is not something ekigenda okunteeka ku pressure. Yeah. Okitegeera? So ng'ate ffenna we twandibadde nze ndowooza obufumbo tebwanditutadde ku pressure. Lwaki?
when you let things flow, they come sweet. True. Bw'otandika okugamba nti my target, I'm targeting to be married by this age, ogenda kukola ensobi. That's when you end up marrying wrong. You get desperate. True. N'ofuuka ajja yajja. Myaka gigenze bannanga ajja yajja. Kalondoozi bwakukwana n'ogamba kale kammale gamugezaako ndabe. Ayinza okuba nga alimu embaga yange. Omanya. Okitegeera. N'oli binaakukwana nti nagenza omulaba bambi engeri ekisajja gye kyogera bambi kiyinza okuba nga he's a husband material. Naye n'ogenda naye. Si naye najja n'akugamba byakugambye. Okitegeera. You're making mistakes. True. Because you feel you're targeting marriage. Yeah. Okitegeera. Kati obuzibu obuyinza okujja mu kwagala okutuuka ku banno kye baliko. Nti bw'aba yazze ayinza okulekera omwana. Ne mwawukana. B naye najja naye ne muzaala ne mwawukana. C naye ne muzaala ne mwawukana. Okitegeera. Unknowingly your ambitions ne zikufuula single mother. Okitegeera. Nga bano abasajja bayinza okuba baakukwana nga bw'onoogamba nti lino ekkubo lintwala mu ttooyi ntiye. Ekkubo lino erigenda mu ttooyi buli omu alikola ki? Aliyitamu n'agenda mu ttooyi. Kati gwe weefudde ttooyi. Okitegeera. Nti kamire buli kimu ekijja. Okitegeera. Osanga ndifuna anannongoosa. Mwabo abajja osanga ndifuna anaakola ki? Anannongoosa obulungi. Kakati in the process you end up making yourself a mistake. N'otandika okufuna mentality abasajja babi, abasajja bazibu, abasajja mbwa, abasajja bonna tebategeerekeka, naye gwe weebuuze gw'otegeerekeka. Good question. Okitegeera. Oba kwegamba weetadde mu mbeera ey'okwagala Doreen kyaliko. Ne weerabira nti Doreen okukituukako ayinza n'okuba she didn't put in any effort. It just came easy. Okitegeera. Kati gwe mu kulwana okutuuka because you're competing to get to where Doreen is. Because you think unless you get to where Doreen is, you're not woman enough. Because you think unless you get to where Doreen is, ensi tekulaba okwegamba njagala ntuukeyo nange bandabe nga ndi bwenti nga nina kino nga nina kiri nga nina kiri ne weefuula ekitagasa in the process. Okitegeera. Time etuuka n'ofuuka nti tekyali musajja alaba nti omusaana okubeera mukazi we. Kubanga ogenze weeyonoona weefudde you know like a public bathroom. Because you're targeting something. Bw'otuula n'omusajja ono ne munyumya first time. Abasajja omanyi balimba. Nnyo. Abasajja bamanyi abakazi kye baagala okuwulira. So bwakutunulira n'alaba nti ono omukazi gwenfunye alina ky'ayagala. Ajja kutandikira ku ekyo. Bw'oba oyagala bufumbo ajja kugamba era nze gw'olaba ngenza okulaba ng'olimu amaka gange, oli mukazi anyumira awaka. Nze simanyi na lwaki abasajja babadde bakuzannyisa. Naye nze njagala nkulage nti ndi serious. Ekiro ekyo muba abaakusiibula n'akuwaayo tugambe ekyasatu. Mbadde genda senga omushoppingireko ebintu what n'akulaga nti ali serious. Oba gwe n'olowooza nti ali serious. Kumbe he's doing what you want him to do. True. But question is, what does this man want? Okitegeera? Kyo tonnaba gwe kukisoma ng'omukyala. Naye you're moving with his what? His words. You're not reading between the words that he's telling you. Time etuuka ebigambo ne bimuggwako ebyokukugamba. Time neetuuka obulimba ne buggwayo. Naye ate obulimba we buggwerayo oluusi oli lubuto. I know.
ng'ekyakufunisa olubuto olowooza omusajja ono ogenda kumuhuukinga. You're going to make him yours. Yeah. Naye omusajja ono tomubuuzizza na kumubuuza toyina ky'omumanyiiko. Kubanga ebiseera ebisinga ffe abakazi twagala nnyo okuwuliriza ebintu abasajja bye batugamba. Kwegamba bye twagala batugambe. N'omubuulira everything about yourself. Yeah. But you've not given him chance to tell you about himself. Yeah. Or you've not given yourself chance to ask him questions. Yeah. Okitegeera? Yeah. Kati toyina ky'omumanyiiko. Ewuwo amanyiiyo. Ewuwe tomanyiiyo. N'olubuto alukufunisizza wuwo oba muloogi. Bwe mutuuka okwawukana mikwano gyo negikubuuza naye omusajja ye abeera wa. Tangamba kibeera naalya, kibeera kyanja. So I don't know exactly where he's. You know, he fooled me. Naye ng'ate gwe weefuulinga. Lwaki? Walowooza nti ebirooto byo byonna bigenda kutuukirira mu mwami ono. Okitegeera? So it is okay for people who look at marriage as an achievement and fight to achieve it and maintain it. But sometimes looking at it as an achievement, kigenda kukozesa ensobi. Yeah, kimenya. Kigenda kukozesa ensobi. It is better let life flow one day at a time. What have you know, Sheikh? Maybe since the marriage didn't even last for even 3 or 4 months in my mind. Like, you know, I think it was the woman seems to be happy. She now on a speech. Barely, I think a month or 2 months. Yenga agamba kyekyano by'omukazi. Tatumanyi yakayitashali yavudde kujjako yakabye bukabi. Olwakati tumanina mero n'agamba guma bibaawo singa mbadde na muganda wange nga bukulu. Ndi mukuwati. Mabira ngubuka n'akwanga we shete n'akwasa singa baba. But that's what happens when you force some women to get married. No, but I don't know whether it was a force. So no one has come out to say anything. They will remind us speculations anyway, you know. So until someone says something about it. Omanyi nti Doreen, eriyo ebintu ebihappeninga mu bulamu bwaffe sharp. Nga tofunye na chance kubidebatingako. Tofunye na chance kubirowoozaako naye nga mwekwanye leero. Okay, fine. Tugenze out for 2 days. Chemistry. Within those 2 days, chemistry hasn't built. Oh. Within those 2 days, njagala kutwala mu bazadde bange. Okay. Okitegeera? Kati naawe n'ogamba let me move with the flow. Ne mugenda mu bazadde b'omusajja. Ono ye mukazi wange era mukazi wange she makes me happy era bichi naye nga mu byonna whatever is going on tekisinkinze mu bwongo bw'omukazi. Okitegeera? Ne muva mu bakadde nti ate kati omukyala wange njagala muwoowe tukole Idi egenda okutuuka nga tetuli mu kibi. Okitegeera? Naye nga byonna gwe omusajja gw'oteesa olinga ayeeteeseza. Tonnaba kutuula wansi kumanya omukyalo ono ayagala ki, omukyalo ono ali biki, omukyalo ono bwe namusangira what were her plans. Saabitegeera. Kakati before you know it mugenze mu kukyala. Yes. Kati women they can decide to move with the flow. Tugenda kwambala ngenda I'll take pictures, I'll post for them. Family yo babakwana bwaba ayagala embaga omusajja gimuwe. Bamaze mugenze mu kukyala mukukoze kuwedde kubadde so colorful mubadde mu akasente kangi naye omukazi tekinnasinkinga what is really happening to me. Am I really getting into this? Ngenda mu bufumbo n'omuntu ono naye nga n'omuntu gw'ogenda naye gwe ng'omumanyi. Naye ebintu bimoving faster than your brain. Kitegeera? Mumaliriza okukyala
tugenze mu kwanjula oba tugende tusooke tukole gundi civil marriage oba tusooke tukole kino okitegeera. You're making things legal naye n'ensonga ku making some things legal tobimanyi, and while you're making things legal with this person tokimanyi, but you're just being pulled around like a sheep taken to a slaughter. Kati obwongo bukomawo Doreen ng'emikolo gyonna giwedde nga bapokkerere buli omu agenze ewuwe. Now reality kicks in. Kati muli babiri n'omusajja ono muli bafumbo. Okitegeera naye gwe tekinnaba kusinkinga nti ono omuntu gwe njagala okubeera naye for the rest of my life. No, he wasn't my person. No, yankwanako bukwanyi. Musigala muli babiri bwe muti. Bwe musigala ng'obwongo butandika ng'otandika okulowooza ng'otandika okutegeera nti nedda wano nkoze ensobi. Okitegeera? Andi ensobi eno egenda kumbonyaabonya for the rest of my life. I better do something about it. Novaayo. Ate tavaayo bulungi. Adduka budde. Bw'atuuka gy'atuuse n'akubira omusajja essimu oba n'amuweereza message n'amugamba nze sidda. Oh God. Sidda. So bino ebintu ebya relationships, because these are major decisions. Oh yeah, very. Marriage is a very big decision. Very. Buli muntu alina okutegeera munne. Si bye bintu bye mubuukira enseenene nti leero ebuuse eri Kampala luli eri Masaka at free will. Nedda. You have to understand the lady you're getting into a relationship with. You have to understand the guy that you're getting into a relationship with. Omuntu ono ali biki? Nawe omusajja opapa okukola embaga kiki ekikupapya? Kiki ekikupapya? Lwaki teweewabudde kutegeera Hajati gwentwala, ono Shamimu gwentwala, Mariam gwentwala asaanira? Kyova olaba batuuka mu bufumbo. You know, men also cry. Yeah, I know, right? So, but do you know, like in public, omusajja n'atandika okukaaba from week 1. Nti bannange omukazi gwe natwala omukazi ayomba. Omukazi gwe natwala musanga asosola enjala ne we mugamba I need a glass of juice akugamba tomanyi fridge gyeri. Oli nagamba obisiye mukazi gwe nali nkwana gwe. They didn't even date. Tamumanyi. Yamwagalako nnaku 2 ne baplanning embaga. Kati omuntu gw'oli naye tomumanyi. So regrets zitandika week 1. When the pop ladies have gone. Ne musigala nga muli just the two of you. Now that is when reality kicks in. Okitegeera? Kati omukyalo ono okudduka alina ensonga ze. Kyakubiri oyinza okusanga kubanga omanyi Doreen abakazi ennaku zino balinamu obuyaaye. Okimanyi ekyo nti omukazi asobola okubeera omufumbo somewhere n'afuna omusajja somewhere n'agamba kale ono nja kubeera naye just for just. Okitegeera? Before she knows it, ono gwalowooza nti wa just for just ali serious. Oba oluusi ng'omusajja gwali naye ali bweru wa Uganda. Kati n'alowooza nti kati nze ali mu Uganda kanfuneyo ki? Kanfuneyo omusajja gwe naabeeranga naye. Kati olaba woofuna omusajja ng'alinga gundi Swahaboy. Nti gwe oli mu bya outing ate tugende nga out ate we have a drink ate biki you take me home then you go to your home. Yagala bya serious. I know. Kati omuwala alabika it dawned on her nti sawa yonna bawa akomawo. Oba sawa yonna ebifaananyi biyita ku social media omukulu n'ategeera ate ng'oli gw'ayagala. Kubanga era byonna twagenze twabitegedde ng'omukazi adduse. Kati the best she could do for herself is run for dear life. Kantaase kiri kye njagala kino kye saagala ne bwe kiyiika I don't care. So bottom line, let's not rush into making major decisions. Okusalawo waliwo okusalawo okunene mu bulamu bwaffe nga kugenda it is going to impact on your life for the rest of it is going to impact on you for the rest of your life. True. So you need to think
about some things before making those major decisions. Very true. And none about now you as a married person. But these days things have changed. But that way is you know. But these days, it's better you call that man. Like you join in the whole decision making thing. And some people were like, sure, why? Because already I know what my man wants. But why would I disturb his peace? Hustling, mommy, but what do you think as a married person, like for you, like, do I need to really call my husband? By that time to be a minute. So I'm from Monday to Friday. Monday, mukene, Tuesday, mchere, Wednesday, vinyewa, Sunday, ebiwe bitusokatibawa, tunaona ngamba halero vinyewa. You know, I'm just giving a scenario like yagamba what you are running. I don't know, what do you think? You know, buli omu alina engeri gy'akwasaganya running a family, right? And people do what makes them comfortable. Naye abasajja bonna mu butonde bwabwe abasajja, they are not picky people. I think abali picky batono bayinza okuba 1%, but 99% of men are not picky people. Nti bwakeera ku makya n'agamba nti kati tugenda kutunuulira the normal family. Nti omusajja akedde ku makya aleseewo akameeza ke ka mitwalo 2. Omusajja waleka akameeza asuubira gwe omukazi okutetenkanyiza mu kameeza kano nga tomutawaanyiza lwaki ayina ebirala byagenda okukola. Okitegeera nti bwe baba bakulekedde ssente zino tetenkanya emmere, enva n'ebirala ebyetaagisa. Okitegeera kati emmere yonna gye mba nfumbye awaka kasita tebuba butwa. Emmere gye ngenda okulyako abaana bagiryeko kibeera kya buvunaanyizibwa nawe omusajja okulaga nti you are part of us okulya ku mmere eno. Okitegeera naye gwe okulowooza nti leero nafumbye mukene ate gwe ogende onoonye enkoko wabweru. That means oli musajja mubuyabuya. Okitegeera that means kwegamba toli naffe fully. Kubanga kale bw'oba otegedde nti eka leero bafumbye binyeebwa ebyo si byagala, kale kaŋŋende ngule enkoko ennamba ensiike oba enkalirire ngitwale ewaka, akanyeebwa kabeere ka side dish, tulye ekikoko kino tulireko n'akamere ke bafumbye. Yoyo omusajja ayagala famire ye. Kitegeera kakati yes eyinza okuba nga eriyo abo be bakubira ne babuuza nti onoolya ki, naye ebintu ebyo abasajja bibamenya. Lwaki? Kubanga abasajja si be bantu abali awo nti leero ngenda kulya mmere eno, leero njagala kulya kino. Ebiseera ebisinga abasajja abasinga agamba gwe omukyala njiyiza kyonaayiiya kyonna kyenaakola kyenaalya. Naye bwe tubeera mu mbeereza ez'okugamba nti amusooke mukubire ddadi, that means he's making all the decisions. He's making the decisions at work. He's making the decisions at home. Olunamala nga tugamba that he's overcrowding me. He's not giving me chance to make decisions where I am supposed to make decisions. Nze ndowooza ekyo tukyesigalize ffe abakyala. Kye ndowooza. Okay. Like, you know, so that you don't whatever. We don't collide. Yeah, true. Ebyemirimu gyo bw'oba oyagala okumbuuzaako nti owaayo client oli twakoze bwe tuti ne bwe tutulowooza twandikoze tutya, that is okay. Okitegeera ne ku mmere gye nfumbye waba nga waliwo ekibuzeemu osobola okuŋŋamba nti owaayo akamere kawoomye naye kano kabadde kabulamu. Nange ne ntegeera nti okay kano kabuzeemu, next time nina okukola ki mu mukwano. Naye bwe ŋŋamba nti nina okukubira amasimu onteeka ne ku tension nembeerawo ne ŋŋamba tebisanyusa nedda kirabika byenfumba bwe mba njiyiza ebyange tebikola. Kati awo neefudde omuntu atalina mugaso mu nnyumba yange. Si kyekyo mba neefudde atalina mugaso. Just in passing, like omanyi kyozembeka nti naye akazaala literally baba beta Nakawere. Congratulations to her. So now people are like, Nakawere, why are you hustling? Bambi, she's been like
how do I call this? Judge. Okay, let me use the word judged. You mean about an opinion? Like I think I started saying it. Was it last week? 6 days into her kuzala. You're ready, then they blame the man. No, maybe whether she's the breadwinner. Can you talk to your woman? No, the baby to be work for 3 months. So some women were like, like don't push your body. Your body is going to break down like at some point. Then there's that all our like, but then, do you think, I don't know. But what gives you the right to make decisions for someone's life? And you know, like who, you know, during a lot of importance. So right, a lot of importance. Relationships we can discuss everything and everyone. Because kati ekintu kye tulina okumanya. During eri abakazi abazaalanga abakyala ab'Ebbulaniya mu Bible yomanya abakyala ab'Ebbulaniya we bazaalanga. They would give birth normally. N'amala okuzaala leero avudde mu kisenge wali agenze wali yekolera mirimu gye. Okitegeera? Kati there is a difference between omukyala gwe basaze owa C-section. N'omukyala azadde normal. There is a very, very, very big difference. I get it. Nti omukyala gwe baasala tugambe mu 2018 oba tugambe mu 2014 right now tuli mu 2026 ayinza okuba kyalina effects z'ekiso. Ono omukyala yes ono omukyala azadde normally kasita omwana oyo afulumamu obulamu buba bwazeeyo dda kunnama. Kasaba kunyiganyiga simanya biki. Okitegeera? Ine bino ebyokunyiga tebibeerawo nti buli kaseera bakunyiga. Oyinza ogenda n'okola emirimu gyo n'okomawo ekiro ne bakunyiganyiga ne weebaka oba ne bakeera ku makya ne bakunyiganyiga n'ogenda n'okola emirimu gyo n'okomawo n'oregulo ne bakunyiganyiga n'okola ki ne weebaka. Kyakubiri, Chosen Becky is a hustler. Oh yeah. Mukyala mukozi, mupambanyi. I know. Emirimu egimu mujja kusanga nti yagenda okuzaala nga yagiryako dda ssente. Nga inogenda akole. I know. Okitegeera? Kwanze namulaba ku mukolo ogwo. Kakati ekyokubeera nakawere. Kakati jjukira n'omukyala azadde obulungi. Tojja musanga unless she has lost too much blood. Naye waba taluzinze too much blood nti agenda kufuna kantoolooze. Togenda musanga nti I am so weak. Ate kati mpulira ki amaanyi gamugwamu wali nga yakazaala. After something 1 or 2 days, are you okay to go? Okitegeera? Tulekerawo okwewa that too much importance. Kubanga olaba kankubuulire Doreen, bw'obeera omulwadde tewali muntu agenda kugamba nti nowaye togenda kukola. Mwaka nyine omubiri gwe gujja kugamba nti wano nkooye tukakkanemu. Actually, you listen to your body. Sometimes the wind oyagala kuwunga. But the fact that she's doing whatever she's doing, she's okay. Ngalimu, you know, having her fun. She's okay. Ate banange Doreen, tulekerawo this nze kankiyite hooliganism. Of telling people nti ndaba omukyala ye breadwinner waka. I know. So what? Bale tukyogera nnyo. No. Ebintu ebyo omusajja ndebwanga kale tugomulaba kirabika ya controlling omusajja kirabika omusajja bannange se omusajja bambi talina nabwogerero kirabika omusajja mo sent. I'm like no tugira nnyo. Question is one. Kirabika ya controlling omusajja. Kirabika ya breadwinner. Kirabika ya wasa omusajja. Kirabika yawa omusajja sente yalabirira awaka. Ekibuuzo kiri eki? Omusajja wuwe. Right? Like oli bwakeera ku makya ne yeefunira omusajja we. Oba amufunye mu ngeri ki? Ekituufu kiri nti oli musajja we. Mu omusajja yazzeeko n'abagamba nti nze bantulugunya. Even the man is happy. Ate n'abasajja bonna nze benda boko ku social media be bagamba omukazi amufuga era omukazi ye yamuwasa. They are so happy with these women.
Right? Oshegera. Sherry Matovu, you said that. The started putting ultimatums. it will end in tears. No. Because people. Doreen, just because yours ended in tears doesn't mean that everyone's relationship is going to end in tears. Right? Okitegera. Ekirala, Doreen, eriyo abantu ng'omukyala bakolagana bulungi ne bbaawe. Nti tugambe kati right now tuli mu school fees period. Nti omusajja ekyamazima agezezaako okugattagatta ebintu biganye. Naye ate nga n'omukazi alaba omwami wange agassagassa ebintu bikoze eki biganye. Naye nze nninawo ka saving. Doreen, abakyala bakolagana n'abasajja baabwe obulungi. Ajja genda ajjayo ssente asasulire abaana bonna fees. Ate nga balina ebbaawe nti omanyi siri tugende mu bank tusasule fees. Tumale tugende tukole shopping. Tumale abaana tubazzeeyo ku ssomero. The two of them. Lwaki? Kubanga amanyi nti ne bbaawe bw'aba alina amuwa. Kyakubiri beeyagala. There is love between the two of them. Doreen, where there is love, there is sharing. There is working together. Okitegeeza, there is understanding. Communication. Naye kati bano bannakawuuki nti gwe wakeera ku makya bana bannakawuuki abatakiriimu munsaasire. Naye bannakawuuki gwe wakeera ku makya ebibyo ne bikulema ne bi-endinga mu tears. Nekikunyiiza nti alowooza asiiba ku live. Yes. Gw'olowooza nti buli marriage y'omuntu erina oku-endinga in tears. Okitegeera? Ate bwe kubanga walemererwa okukola ky'olina okukola ng'omukyala mu makaago, olowooza nti buli mukazi alina kukola gwe kye wakola afiirwa amakaage nga nawe wafiirwa agago. Let us stop giving ourselves a lot of importance. Kyemutakubuuzizza tukiteekamu gundi mamwago. Okitegeera? Like it doesn't cost anything for someone to be quiet. I know. And it doesn't cost anything nti bwe ngenda ku video nenjiraba, even if I have something to comment, naye weebuuzeeko nti comment yange egenda kugasa ki? Bwe terina kyegenda kugasa, it is okay. You proceed to the next video. Proceed. Don't put a stupid comment there because proceed. Never done going musiru nange. Because ogenda mukebera kono gana bimbata. Let us leave people. Let us let people be. Bwe obadde mu bufumbo bwo, Doreen Katindo kankusese. Omanyi nze njagala nnyo okwogera ebintu with true real examples. Yeah. Nze Doreen nalinako omuntu gwe mmanyi twali tukola naye. Ng'ewaffe, you know, to us who were like colleagues, bawe yalinga mbwa. Nga yamuwa. Mbwa dog. Akasajja konna embwa eyo. Nga eva kumanti mbwa. Naye ng'embwa yeekuleeta omusajja nga yali tamulabirira atalabira waka omusajja ali bro. Ate nno kankubulire Doreen, ekitonde ekikazi kizibu kyakumatiza. Okimanyi ekyo? Ekitonde ekikazi kizibu kyakumatiza. Nti omukazi omusajja ayinza okuva, he will go out of his way n'akuwa buli kimu ky'oyagala. Naye n'otunuulira akatone ennyo katakuwadde n'afuuka embwa gy'oli. Okitegeera? Ky'oba olaba okusobola obufumbo, omuntu oyiba olina okumatiza omutima gwo. Matira ne ky'olina oleme okuwankawankira by'otalina. Okitegeera? Naye omukazi ono embwa, omusajja gwe yayitanga embwa nga yeemudropinga ku mulimu buli kaseera. Kati nga yali ayogera nnyo nga ne baneiba bawulira. Embwa ekomyewo. Ffe twali baneiba, ffe twali ba colleagues nga tukola naye. Okitegeera? Embwa enkimu. Naye nga buli waabanyumya ku bbaawe mbwa. Kyokka embwa, banange embwa eyo yantama. Naye embwa emutama emuzaalamu abaana. Embwa yeemudropinga ku mulimu. Embwa yeemukima ku mulimu.
Embwa n'alyoka bagamba leero nno kasobodde okungulira kino kyokka nakagamba ku luli nti nina kyenjagala ne kaŋŋamba mbu ssente tezinnajja oba ko ssente zaako kazikozesa ki okitegeera until bambi omwami alabika yatuuka n'akola ki n'akoowa kati Doreen kankubuulire tolaba wano nti tuli mu byaffe ebisenge omanyi nti birina amatu ate nze nkugamba nnyo ekintu kyotayagala kifulume tokyogerako mind who you tell whatever you say okitegeera kati nze ndowooza muffe oba ng'ayina n'ewalala gye yayitiranga akasajja k'embwa gye wewava maybe omuntu eyagenda n'agamba omusajja alternatively nga yamuyitanga embwa nga naye n'ewaka amuyita embwa kabwaggwe wantama kale singa kafa ne kavaawo naye nga gwagamba afe aveewo ye taata w'abaana be yalabirira ki yalabirira amaka yalabirira bazadde be naye ebiseera ebisinga ekimuyisa embwa nze nkyakijjukira kyatakoze ekitono kyatakoze neerabira school fees z'abaana zasasudde n'ebibye kubanga yamuwanga upkeep basajja bameka Doreen Uganda ya leero ayinza okugamba nti kankuteerengako ssente ezizo ez'okuteeka mu nsawo buli wiiki naye nga bw'aba amuwadde $20,000 ng'ajja kuyomba nakagambye kampa $50,000 kati 2 kagampadde nkakozesa eki naye 2 gakuwadde bweyongerezaako akakadde k'oyina okole ky'oyagala he has contributed as your husband okitegeera omusajja ng'amulekawo njagala nkubuulire Doreen obukyawe buluma ate obukyawe buluma on both sides abasajja n'abakazi okitegeera abasajja beekaza naye mukwano yes kati omusajja amala okumukyabwa ate obeera nga kwegamba waliwo ebintu ebimu we batuuka ne bakukyawa nga gwe obadde mu nsobi oba n'obeera ng'alina ekikolimo paka kati the last I had agendewo omusajja yafuna omukazi we omulala n'amuwasa bulungi empeta ne bakola amakaage ono yamulekera amaka bwe baali okitegeera yes yamulekera buli kimu ate era abaana abalabirira naye ono agenda afuna akadde ndowooza akazooleko ewaabwe ne kalinnya n'agenda omusajja gye yawasa navuma omukazi namusesebula bw'ati ayingira mu geti n'atandika eyankubira essimu namubuuza embwa ajagaza ki waliwo extra okitegeera embwa gye yali ayita embwa gye yali tayagala ajagaza ki kati ebintu ebimu Doreen twegendereze okitegeera twegendereze both sides ng'onyooma omusajja wo nti kasajja eriyo alaba nti singa Katonda mpa omusajja oyo bannange Katonda bw'akuyamba n'amugya mu mikono gyo n'amuteeka mu mikono gy'oli amwetaaga ate n'olumwa n'otandika okugamba kale nakagolereranga engoye naye nga tekasiima wabula olubu olwo lwantama kati ofuuse ki embwa gye wali oyita embwa eyali yakutwala ewuwe waayo n'ekuwasa wagimanyira n'ekulekawo n'egenda n'efuna ki n'egenda n'efuna omulala kaakati gwe ne bu street dogs obukukwanako buno obubu obwa street obukukwanako kasita bumala okulinnyira kubanga nti embwa zirinnyira bulinyizi embwa si bantu kati gwe gy'oli abasajja mbwa kasita bu street dogs buno bumala okubeera naawe nga nabo buweta okitegeera ng'otandika kutawaanya basumba musumba nsabira simanyi kindiko kirabika omusajja gwe nasooka okwagala yandoga gwe weeroga toyinza kuddira kitonde kya Katonda
n'otandika okukiyita embwa n'otandika okukijolonga n'otandika okukiyisa ebyaddate byonna by'obadde okiyisaamu n'olowooza nti God is going to be happy with you to entrust you with another human being okujjako nga otegedde ensobi yo n'okyusa n'ofuuka omuntu ndi teweetaaga mbwa mu bulamu bwo Katonda waagenda okukuweera omuntu omulala. Kati Doreen tuve mu mbeera ez'okumanyiira abakazi abawa babba baabwe ebitiibwa. True. N'olowooza nti you will have an opinion about everyone's home. I know, right? Ebintu ebyo tubiveemu. Ffe ebyaffe ebibyo we biba byagaana. Lekoona atambuze ekike. Naye tokiremerako? Gwe biba nga bikulemye okuyingiramu. Omwesibako nnyo ye ng'omwekubako. Yesiba kuwuwo. Singa abadde wuwo. Right? Omukazi nga yeesibye ku bba wange. Naye yeesibye ku bbaawe. Atambula na bbaawe. Azannya na bbaawe. Abuuka na bbaawe. Okitegeera? Nze Doreen tolaba nti ndi munene? Nze mwesigwa ndera. Kati bw'ogenda otusanga nga tuweereze ne mwami mwesigwa n'ogaaye gano. Okitegeera? Batijja ki? Naye si wuwo. Ekisinga okuluma abakazi nti abakazi baagadde babba baabwe. Nti abasajja baagadde bakazi baabwe. Kati gw'atayina maviivi. Amaviivi tegalimba Doreen. Genda ku maviivi weegayirire Katonda. Aleeta agenda okukwagala ate ebisinga ne bye baagala gundi. Naawe olabe bw'otaatijje bannange omusajja anyuma nga mweyagala. Bannange omukazi anyuma nga mweyagala. Doreen laava enyuma nga erimu abantu abakwatagana. Nga mwetegedde. Wamanze mbabuulira bakazi bannange. Mwogereze takusuuza kayanziko. Mwe munyweze buyanzi bwammwe. Okitegeera? Nammwe abasajja abalina abakazi ababaagala nga babaagala ebiriyo. Nyweza kayanziko. Kubanga ekiri eno kikambwe. Ebisajja ne bikwano byo ne bibeereyo ne bigamba oyo omukazi afuga munne. Yamuloga. Lwaki adduka buli bwe tubeera ffenna n'abagamba madaamu aneetaaga kangende waka. Yamukwata. Naye oli madaamu we. Oba yamuloga, oba amufuga, oba akola ki. That is his person. I know. Nawe funa owuwo. Kubanga nawe w'obeera n'owuwo ng'omwagala ebya serious. Era ojja kutijja. Abatalina babaagala be batatijja. Be babeera n'aganugunugu nga gabatta. Ate gajja kubatta ba baby mujja kwabika. Ate banange ennugwetta. Ate ekaddiya. Obeera wali ng'oli envious gwine ennugu n'okitegeera. N'okaddiwa kyokka yo young. Okitegeera. Olina emyaka emeka kumba oli busy owulira obusungu guli asanya. Ogenda okumubuuza naye bitterness yaki. Bw'ogenda mu maaso n'onoonyereza. Peter yamuzaalamu n'amulekaawo, John n'amuzaalamu n'amulekaawo, gundi n'amuzaalamu n'amulekaawo. Bwe tuula wansi weebuulirire ng'omukyala kiki ekiddusa abasajja bano. Kole fast. Asoose tuyinza okukikkiriza nti maybe waliwo obuzibuzibu. Maybe omusajja yakola bw'ati ne bw'ati. Maybe baali bato. Naye n'owookubiri n'owookusatu. And you feel you have the right. Okumanyiira abalina basajja baabwe nga batudde mu bufumbo bwabwe. And you feel you have a right okumanyiira abalina bakazi baabwe nga batudde mu bufumbo bwabwe. Nedda. Tuleke. Bw'oba toli mufumbo, bw'oba tolina musajja, you don't have a right. Okumanyiira abalina abasajja baabwe ne bakazi. Yagala wadde ne ssenga ani? Bamutabaye ssenga munyweze yagambye, recently yagambye. Ate mwana oba oli single? Otoba kufumbirwa. Lwaki obeera n'omusajja omu? Mubba abasajja b'abantu. Otherwise mujja kudiba. Anti kaakati. Maybe nga bw'ogambye bw'ensanga ng'oli tamutreatinga bulungi. Nja kumubba maybe. Ate nnoka nkubuulire Doreen. Era abadibye mukyadiba. Okitegeera? Kubanga gw'oyinza okulowooza nti ogenda kubba mukyala mwesi. Nga tomanyi kyobbye.
naye nga tomanyi kigatta mukyala mwesigwa ne mwami mwesigwa okitegeera there is usually that bond nti gwe newe weyingizaawo n'ogamba nti kati musajja wange akwagadde n'otandika n'okwewaana n'oyita bigurupu bawaagundi nze mulina omusajja nze muyina mu 5 yampadde kino nakino 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 n'olwomuzza ewa mukyala we naawe olyebuuza ojja gamba ekikazi ekyo kirogo nga talina yadde tasitudde yadde ejiiko y'omunnyo okugiyiwa ku ttaka okitegeera nga yamanya engeri gyahwandalingamu omuntu we nti ngenda kutwala mukazi wa gundi ate n'ebiseera ebisinga Doreen abantu ababba abasajja b'abantu oba abakazi b'abantu tebabba bali nti the woman is mistreating him oba the man is mistreating her nedda baagala bano nti they are happy oli n'agamba nti now eyo relationship eri happy nange gyenkola ki gyenjagala so n'aleeta amagulu ge gombi aga left okitegeera n'ayagala okuyingira relationship eno ye gyalaba nti eri happy naye kati nze kambabulire mikwano gyange a successful, what I will call a successful relationship is not built in a week. Abantu abo baba bamaze ebbanga nga beenyiiza ne beekaabya ne balwanagana ne bemma bye beetaaga ne beekola buli kakica ne baawukana ne baddawo ne baawukana ne baddawo kati nti ekibagatta bondi eyo Katonda yagimanyi nti mukwano gwange ne bw'onaakola eddogo ery'enkalawa Doreen nze nina gwe mmanyi nga baamuleseewo ku myaka 65 omukazi omusajja n'amulekawo bulungi ye yalowooza naddayo okitegeera nti agenze na buwala nadda ewa mukazi we ngeri bigaali okitegeera nti bondi egatta bano abantu Katonda yagimanyi nti ne bw'oligezaako okuba breakinga you may succeed but not for long. True. Nti omusajja ono ekyali kimugatta ne mukazi we kirimala ne kikomawo kyo kyennyini ne kikonkona ku bwongo bwe ne kimugamba weerabidde ebyatugatta naddayo nti bondi eno erimala nekonkona ku bwongo bw'omukazi ono nadda ewuwe okitegeera kati gwe bw'obanga oli awo nga mission gy'oliko bagiyita mission kibba bakazi mission kibba basajja ogenda kufiira mu mission yo ekisinga omukulu funa omuntu bo kati kampire Doreen teri kintu kinyumanga kukula ne munno I know. Nti tuvudde mu mbeera ey'okwekaabya ne tuyingira mu mbeera ey'okulaganira awamu ne tuyingira mu mbeera ey'okwegamba naye omanyi kino tekisanyusa kitukireke kino kiri bwe kiti tukireke nti ne tuyingira mu mbeera eya kati tugende wano tutambule ffenna tukole kino tutambule ffenna tukole kino tugatte bizinensi eno twawule bizinensi eno tuzimbe wano tuzimbe wali ekintu ekyo kinyuma nga mutuuse ku level nga muli husband and wife your lovers your friends and siblings at the same time ekitegeera nti mwina bond bukakwegamba obuntu nti obuli awo gye butasobola kumenya kati gwe wobeera nga missioni yo yakubba ekyamazima bigenda kuyita mu ngalo kubanga nze mmanyi omuntu yena ababba partners b'abendi abasinga baba beesiga ddogo naye ddogo Doreen lirina expiry date nti ogenda kumubba naye bwe linagenda bwete ne liddayo ew'omusawo eyalikuwa ng'akubuuza nga atula yennyini ne yeebuuza mpozi wano nkolawo oti bakyala mufune basajja bammwe abaami mufune abakazi bammwe obulamu bugende maaso
But I saw this guy, Yani, as before. I think he was money by be happening at every So people in the comment section like he was telling us how there's a final I didn't follow the whole story, but he talked about how before even we got to know something, this thing, I'm like, yo, what is that? So people were like, omanyi bangobera comment section naba teaching aga babasajja bano babanange but then nazikira one day sorry jwa tuwako ey'omusajja yaleka ne kalina nagamba kandobe mulekere ne kalina yo I'll start a new life nagamba so sometimes either omusajja abeera tali mature enough or maybe omukazi nga ali too much nagamba I think let me find my peace kino kisusse because omukazi omusajja watukira okunoba koza abakazi fa balina okunoba literally yes kubanga nabo bantu they are human beings. True, they feel, they breathe, yes. they heart and anything can happen. True, what you can do in marriage they can do. Ekitegeera naye kakati scenarios ezo zibeeranga 2 oba 3 nti Doreen wano we muba mukya dating a boyfriend girlfriend you come and go temunaba kutandika kubeera mwenna ebiseera bisinga kibeera kyangu kubanga temunaba kwetegeera obuze bwammwe okitegeera muli mu honeymoon literally mulinga bali mu honeymoon nti whenever he comes it's just a few drinks, discuss, have sex, let him go back to his home or go back to your home, you as the woman. Naye we musalawo nti kati let's make a home. Tubeere ffenna ng'omukyala n'omwami ate awo byawukanamu kubanga omukazi alina emizeege omusajja alina emizeege kati gyonna gigenda kukwatagana. Okitegeera kati okujjako omuntu nga you can tolerate embeera za munno n'omanya nti kale ki yes kano yekayiseemu naye tujja katereeza kano kabadde bwe kati naye tujja kakolako nga okujjako nga musobola okugamba nti let's discuss about this obufumbo bwammwe bwe mutandise oba amaka gammwe ge mukoze gayinza okubatama mu myezi 2 okitegeera bebo ne beebuuza why did we get married awo wotandika okutegeera omusajja wange afuluuta bw'otandika okumanya omukazi wange mukyafu mukazi tayagala kunaaba omusajja tayagala kunaaba omusajja wange essimu evuga buli kanaku okitegeera buli kaseera tuba twebase essimu evuga bintamye okitegeera byobadde tobanyi nga mukyali mu mbeera zammwe ziri eza come and go byobadde kwegamba tobiriiko nnyo kati wano otandise kwegamba you're living the reality kati awo omuntu okusalawo okugamba nti kati kangume tubeerewo after all that nti ntegedde nti omusajja wange ali bwati omusajja wange alya nnyo mukazi wange akola kino na kino omwami wange ali bwati n'ogamba nti kale katugume tubeerewo obufumbo bujja kuba bugenda mu maaso. Kyakubiri Doreen musobola okuba nga muvudde mu mbeera ey'obwa boyfriend girlfriend mukoze amaka ng'ate Doreen yayinayo kakoteezi akaali kamuperereza ne bawa Doreen yayinayo kasiiko akaali kamuperereza nga mukyali mwenna kati wemukola amaka kiriza ogaane Doreen nti wabeerawo akaseera we mutuuka nga you're fed up with each other. Now usually that is the turning point of all relationships. It will either turn positively or negatively. Nti I'm fed up. But what should I do?
Okay. Do I want a life with this human being? If I want a life with this human being, let me try so hard. Ntereze ebiganye. Bw'oba oli muntu ng'olina omutima nga munafu, you will choose the next what? Yeah. The next person. True. Ogambe nti ono ndabika sigenda musobola. Kanfuno. Kangende nfuna omulala. Naye ate ne weerabira nti n'oyo it is going to be the same process. Nti amaka tegazimbibwa mu lunaku lumu. Omuntu tomutegeerera mu lunaku lumu. Oyinza n'okumala emyaka 5 Doreen ne wabaayo omwami w'akapya kaleeta n'ogamba ate kano gambadde sikamanyi. Nobeera surprise. N'ogamba nga bwe ngumidde ebirala kale kandabe engeri nga kano akaze kaleme kutulemesa. Naye bw'obeera ng'oli muntu nti nina options zange. Nti omukyala wanyiiza nja genda mu kayumba kange ak'egindi neebake. Mu kayumba k'egindi gy'ogenza okwebaka gy'ogenda okusanga ebikemo ate ebigenda okutta kino kimubadde mukoze eki. Ky'oba olaba abakyala ab'edda kubanga bo abakyala abo baabuulirirwa okusinga ffe. Baabagambanga nti bw'oba noba ove ku kitanda onobere wansi. Okitegeera? Naye tofuluma kisenge. Sigala mu kisenge naye wakiri webake ku ttale. Nti obusungu bwe bugenda ssaawa 7 ogw'ekiro. Osobola okuddayo waggulu. Buli w'obeera nga onobedde kumpi ne munno otuuka ne weebuulirira. N'ogamba kwegamba otuuka ne weebuuza nze nkoze bimeka nga nsonyiwa. Wemuka chance akalala. Kitegeera? Ye kino kyakoze kye kinene nnyo. Kiri nga twakiyitamu, kiri nga twakiraba, kiri nga twakiyitamu. Eri embeera ate yo yali mbi nnyo. Is this too bad? Kitegeera? Kati bw'oba onobedde mu kisenge kyangu nnyo okuddiŋŋana. Naye bw'onobera mu ddiiro, munno ayinza okukeera ku makya n'ayambala n'akuyitako mu ddiiro n'atambula n'agenda obusungu bumutta. Naye wano ajja kuba ava ku kitanda bw'ati akulinnye ng'alina okugamba sorry. Ekinaava mu sorry ate nga kutereeza maka. Like something agamba, by the way, this is the reality. There are people abali mu marriage naye nga they are alone, literally. They don't talk. They nga nebo tamanyi nabbaera bwafaanana bwajja abeera atunula eri babeera ku ssimu oba abeera mu kisenge kirala naye nga for them they are in marriage. Katubeerewo naye nga bali bokka, they are literally single in that marriage. Naye why would I be a prisoner in such a marriage? Anti kaakati ebintu ebiseera ebisinga abantu abasinga batya what the public will say. Bwe nkwata ebintu byange ne ŋŋenda abantu bagenda kugamba ki? Okitegeera? Kyakubiri, omukazi ajja kugamba nti tanjagala, yasalawo akwane Doreen, abeere ne Doreen. Kati kambeerewo nga gundi monster, the monster in his life. Akyuke munyiize naye nga talina kyakunkolera. N'omwami agambe the same thing anti tanjagala ayagala Tom. Kamunyiize. Kambeerewo nga buli we yeekyusa andabawo. Omanyi kati when the relationship comes to that, yeah, both of you don't care what time any of you comes back home. But you're just there to annoy. To annoy. Depending on I'm still here and I don't care. Okitegeera? Ate n'ekirala. Relationship ezo ebiseera ebisinga muzibeeramu naye ne mwerabira nti mugenda kunyiga abaana bammwe to the point of breaking down. I know. Okitegeera? Mutuuka ekiseera nammwe nga temukyamanyi baana bammwe naye nga mmwe kennyini mwe creating the monsters in your home. True. Because the two of you decided to become monsters in your home. Okitegeera? Ekirala, those relationships, abantu abafumba abali mu such relationships, ojja kusanga ebiseera ebisinga nti omukazi ayinayo ka Tom n'omusajja ayinayo ka Sarah akamubuzaabuza. Kati mmwe wano mulimu your public picture, protecting the gains, protecting the public image.
Jagundi ne bafumbo babeerawo naye ng'ekyamazima temukyali ki bwe katomuko kakusanyusa n'oli agenda akasarake ne kamusanyusa ne mukomawo mu loogi yammwe eyeewaka ne mukola ki ne mwebaka naye time etuuka kasara ne kafuna omusajja akatwala ng'ali serious n'akawasa ne Tom n'afuna omukazi ali serious n'amuwasa ne musigalira mu bbanga okitegeera musigadde mu bbanga buli omu mulabe wa munne you feel you an enemy to each other toyagala kwogera nono tayagala kwogera naawe but means njagala nnyo okugamba abafumba ebiseera ebisinga nti tokkirizanga njuba kugwa ng'olina obusungu ku munno ebiseera ebisinga buli wokkiriza enjuba okugwa ng'olina obusungu ku munno ekintu ekyo oba okiwadde kwegamba obeera nga ekibatawaanya obuzibu obwo obanga abuwadde omwaka omulala mulamba nga buli mu bulamu bwammwe lwaki bwe buyingira olunaku olwokubiri bwe omukazi ogenda bubifinga up n'omusajja agenda bubifinga up okitegeera buli omu ayongere ku munne omusango bwe muyingira mu lunaku olwokusatu mulinga abateerabangako it's like you do not know each other ne mutandika okweyisa mu corridors mwekuba ebibegabiga naye nga mwe mwakkiriziganya okukola amaka ago so twandikoze tutya ffe abafumbo nti mwami mwesigwa bw'akeera ku makya nanyiiza anyiizizza ku makya lwaki nnywa kyayi ne mwami mwesigwa nga nnyiize lwaki ndi ekyemisana ne mwami mwesigwa nga nnyiize nze ate omwami owange ayina omuze nti newe mubanga munyiize era okugamba suli tula mu motoka tugende kati mutambule n'obusungu kati nze kyova olaba Doreen nze sisiba busungu ddakiika neziwera ddakiika 3 nze love ennuma nze Doreen gw'olaba nze okitegeera love eyinza okunnuma n'enfa n'okufa sisiba busungu You're such a lover. I love and I love for real. Okitegeera era bwanyiiza akimanyi naye bwanyiiza ku ssaawa emu bwe tugenda mu ssaawa 2 ngamba nkirinze nnyo ssaawa emu nkugambye he's a professor he's always busy. Okitegeera naye maama wange ne bw'abeera mu meeting amanyi fuluma we sort this oddeyo mu meeting yo ng'omutima gwange guteredde nga naawe ogugo gukoze eki nga naawe ogugo guteredde kubanga naawe byogenda okukola ku mirimu gyo tebigenda kuba you're not going to be productive nga twerinako obusungu kati bafumbo bannange lwaki onyiigira munno okumala ennaku 2 lwaki onyiigira munno okumala wiiki ne mutuuka ne levo nti mweyisinganya mu nnyumba eyammwe mwezi n'akomawo nodda ku ssimu nga bw'omukoona nno oyogera ne mukwano gwo nga bw'omukoona ng'ali awo kali wano nno kakomyewo kaswiti ate nga mwagenda okwekwana nga buli omu muyita buswiti buhane hayi buki okitegeera nedda kati tukole bwe tuti obusungu tebumala nsonga tufune engeri gyetu tufune kubanga nze nzikiriza Doreen nti mwemba nasalawo nti mwesigwa ono mwami mwesigwa ono gwe njagala okubeera naye for the rest of my life why wouldn't I find it in my heart to forgive what he has done bw'aba mwami mwesigwa yasalawo nti mukyala mwesigwa gwe njagala okubeera naye for the rest of my life why wouldn't he find it in his heart to forgive what I have done buli wemba nga siyina busaasizi mu mutima eri omuntu wange gwe nasalawo okubeera naye that means simwagalangako aba akoze kibi kyenkana wekyo Doreen nze kye sikolangako ndyoke ntandika okumucrucifyinga aba ayogedde kyekyo ekinyiiza nze kye sinyiizangako muntu nendowooza nze ndi too holy lwaki ffe twetwala okubeera holier than thou nogamba nze sikola nsobi era nze omwami oyo ne bwajja wano ababuulire namukola ki naye ng'ekyamazima Doreen omwami waatuula okwogera
You'll be like, okwatako omutwe n'ogamba bambi kisajja kyattu kinsonyiwe. Bwekanye n'ogamba mama akoko. Bw'amala okubyogera nga actually ye yalina okubeera n'obusungu gwe bw'oli nabo kati. Nedda bannange, nze Doreen kankubuulire. Nze oba nze njagala nnyo okunjagala, ate njagala nnyo okwagala. Ate saagala kwagala kulimu bukuusa. Buli w'obeera n'okwagala okulimu obukuusa as in your aganaga in your love, in your relationship. Gwabeera mu mbeera eyo ey'obutasonyiwa. Because your mind tells you you deserve better all the time. Omusajja buli wakunyiza you feel you deserve better. Someone better will see me. Omukazi buli wakunyiza you feel you deserve better. Someone better will see me. But better may not come. Oh, that partner that you have may be the better that God has given you. Kati buli wetubeera n'abagalwa baffe. Let us have compassion. True. Let us love and love for real. Because true love forgives. And it's still true love it's accommodative. I know. Kisajja kyattu kikoze bwekiti ne bwekiti. Gwe sooka weebuuze kiki ekyamuleetedde okukola bw'atyo. Kale n'ensonga ne weebaawo nti kino kye kyamuleetedde okukola bw'atyo. Kansooke nsonyiwe tugonjoole ensonga eno obulamu bwaffe butambule. Kyova olaba Doreen abantu abamu mubeera ku zi TV zammwe ne mu radio zammwe ezo ne mutandika n'okuvuma abantu. Lwaki? Ewammwe temuteredde. Oyina obusungu bwa last year bwonna obumalidde ku bantu. Okitegeera? Abalala ne babeera mu maduuka n'ojja n'omugamba njagalayo kiro ya sukaali. Ogambye ki? Nze sirina change genda eri. Aina kyalaakinga. People n'ogendawo yenna ku attitude like Okitegeera? Ate nno kankubuulire Doreen amaka we gaba nga tegateredde. Remember amaka we gaba nga tegateredde. Tewaba sex. I know. And where there is no sex, there's no love. There is anger, absolute anger. Talk about sex. I'm going to be like, it was where the US. We are happening very recently. I don't know. Ngo musajja yasazeewo kutta mukazi we kubanga yamuma sex. It is that important. People are like, but can't you control yourself? Control yourself pakaddi. Kati gwe oba wasalawo nti gwe mwami wa. No. Doreen, bw'oba wasalawo, okay fine, oyo yagenze to the extreme. I know, like obusungu. Yeah. Naye bw'oba wasalawo nti obulamu bwange ngenda kubeera n'omukazi ono for the rest of my life. Yeah. Why are you denying them their conjugal rights? Yeah. So omanyi kati kankuya Doreen, ekigambo ekyo, ekigambo having sex with the one you love renews your whole being. I know. Abakitegeera bajja kikugamba. It renews you from the head to the toe. People tell me that you can even tell someone who has taken long to have sex. Bakambwe banyivu. Baba bavuma abantu. Bakadde. Ebirungi bibanyiiza. Beba bakazi bolaba ku TikTok. N'avuma buli couple. I know. Naye ogenda okubatunuulira. N'ogamba wano something is lacking. Sex is lacking. Something is not right. Okitegeera? Ate when they have sex, they're having sex with these men they call dogs. Okitegeera? Yeah. Now, a dog will not, it is not your soul tie. Just for just. Mulibya just for just. Yeah. Even after that, ajja kutuula ku buliri bw'akaaba amaziga yeebuuze naye Katonda wange lwaki nze? Kana akasajja kampiseemu ne kali kampiseemu ne kali kampiseemu nze ndifuna ddi owange. Naye gwe Doreen oyimanyi what it's like to have sex with the man you love? Someone you decided this is going to be mine for the rest of my life. Intimacy. And you're actually keeping it to that. Nti omuntu wange ndi naye. Nti ne wabawo ekizo omuyaga oguze kubanga omuyaga teguyinza kubulawo. Doreen bibaawo. Nti omuyaga tufuba nnyo okulaba nti guteeka obulamu ne bugenda mu maaso. Okitegeera? True. Essanyu libaawo. Naye ng'ekintu ekimu kubireete ssente zireeta essanyu Doreen. Oh yeah. Trips ezo ze twagala ennyo zireeta amasanyu.
Going shopping, bireeta essanyu. Clothes, food, nice food, bireeta essanyu. Naye Doreen tali kintu kireeta essanyu nga gundi. Nga love making eyo. Okitegeera. Era Kati mwe abasajja abafumba abali eyo abeekoza nze nsobola okubeerawo mwezi mulamba nga sikoze bintu ebyo mulimba bannammwe mubawe ebintu byabwe nammwe bakazi mmwe abalowooza nti nze nsobola okubeerawo sikyeguya mulimba kale gezaako Doreen kale mugezeeko nti mubadde mwenyigidde okumala kati mugenda mu myezi 6 kati leero maama Nakigudde genda oweeko taata Nakigudde ate tomuwaako bya just muweeko ebirungi ogenda kuvaawo nga nawe weebuuza emyezi gino 6 oba kiki ekibadde kitunyiizizza nga musanyuse Katonda alina engeri alina ebirungo byeteeka mu bintu ebyo nkugambye maama Nakigudde bw'aliba nga taswadde ajja kukubira essimu akugambe Doreen ebintu byammwe byakoze gwe muweeko birungi ebinyuma nawe taata Nakigudde maama Nakigudde muweeko ebirungi ebinyuma mujja genda okumaliriza nga muli awo mwebuuza naye kati bebe oba twabadde emyezi gino gyonna nga tusuwa ebintu bino bwebiti mami naawe olimba dadi naawe gwalimba ng'amaka gateredde Doreen nze mpulira nnyo ennaku ng'amaka gasasise mpulira ennaku ng'abafumbo beetunuulira kyamuli nga Salambwa eryensenke mpulira ennaku nga a married woman has given up their home because of omusajja wange yafunye akawala okitegeera waliwo ebintu bye tumanyi mu bulamu bwaffe nti kino kiyinza okubaawo naye bwe kibaawo nkoze ntya kubanga n'akawala ako k'omulekedde tekagenda kubeera naye kukaze byakuzannya byakutwala ku busente bwammwe bwe mukoze abo kawadde naye tajja kwagala kubeera nako mutuule mugonjoole ensonga zammwe Doreen bwe munaabeera mu bulamu nga muli open nga muli straight nga muli mu love eri real ne mistakes ezo ez'ekisirusiru ezijja mu bufumbo tezijja kubaawo okitegeera twebeereremu abafumbo obufumbo bugende maaso kubanga marriage is good this next generation bwe batutunuulira nga balaba nti mami abeera ayomba ne dadi buli kaseera dadi abeera avuma mami buli kaseera dadi yakoze bw'ati mami abaana bano batuuka ne bagamba nze obufumbo sijja kukola baddadi beevuma ati tugenda kukola tutya abaana tubatamya obufumbo just because fe tulowooza we are high and mighty tetugambwako nti tetugambwako nze bwe bankola kino nze sisonyiwa nze Doreen nkugambye nze sisonyiwa ate nze nina obusungu okitegeera mukululo kigwole kwegamba kiki kyoyigiriza abaana bo very true bino byonna nga tubikola let us look at the next generation as well because marriage is not bad as people are portraying out there. I know, right? It's not bad. It looks so bad. There's good marriage out there. It's not bad. It is very good and it is godly. Ate bwe mubeera abafumbo Mukama abawa n'emikisa. And most especially when you're having that good sex, Mukama abawa emikisa. Yes, because you're doing what Katonda kye yabalagira okukola mukikola. True. Okitegeera. Ate ne mukikola bulungi, not selfishly. Okitegeera. Kakati ne Katonda ajja blessinga. Ekisookera ddala aba blessingira mu baana. Ate Katonda wakuwa blessing ey'omwana. That means ne finances agenda ku blessinga financially. Kubanga omwana ono olina okukola ki okumubeezaawo ate namwe mulina okubeerawo ng'ebitonde bye. Let us be good to each other. It doesn't cost anything. Sure. Kale bannandiza mwize. Until next time. Ciao.
Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.